Hello, muli mutya? Kansuubira muli bulungi. Root one strike nkomyewo ne video nsonyiwe okubula emirimu oluusi gimbuza naye nkomyewo ne video endala. Tugenda kuba tuyiga ku proxy chains nga zino proxy chains kuyambako oku anonymizinga data wo oba traffic. Tugambe oyina abakuwa connection bakuwa internet ISP ate nga be bakuweera ne DNS eyokozesa. Kati buli kintu kyokola kiba bakifuna baba basobola okulaba buli kintu kyokola ku internet yo. Kati ofuna otya protection eyo gwe nga gwe oba oyagala okola ekintu kyo nga tewali akulingiriza. Wano tewali third party nti oba otaddewo VPN, wadde twetaagawo VPN kubanga ne VPN zennyini ate nazo si ntuufu kubanga era w'oconnectinga ku VPN omuntu nannyini VPN eyo asobola ogikozesa mu ngeri yonna gy'ayagala. Nsobola okuzimba VPN yange era ne ngikozesa mu ngeri yonna gye njagala. Kale kye tugenda okulaba olunaku olwaleero tukuuma tutya, tutangira tutya obuzibu obwo okubanga traffic waffe yenna gwe tukozesa tagenda ku ISP server wabula tumusigaza ffe nga ffe. Gye tunaddirako nja bayigiriza n'okukola website eyo naye ng'ogizimba ku Onion oba Tor. Tugenda kukiraba kino naye si kati. Kyalina ebinkuttekuttemu nga bwe nabagamba nti nzimba operating systems ate nazo zeetaaga time yange ate era n'ekirala ne ku mulimu nina ebintu ebirala bye nkola. Kale mba n'obudde butonotono naye njagadde nfulumye eno video enkulu. Kati mu video ezasooka era nabo be nayogerako nabo ku zimu ku social platform zange nabagamba okudownloadinga Kali Linux oba ParrotOS. Oba oyagala okudownloadinga eno tool kyemmanyi oyinza okuba ogirina mu system yo. Nsooke ngaziyo wano terminal yange. Eno system gye nkozesa yange nze yagizimba ya hacking oba cyber security, ethic hacking, security osobola ogikozesa naye nagizimba ku Arch Linux. Kati ate zirimu ebika. Kati mmwe ate ze mwadownloadinga za Debian abali ku Kali Linux oba ParrotOS. Kati nga oli ku Kali Linux oba ParrotOS oba tolina zino tool ozidownloadinga booti. Okola sudo nkansooke ngaziyeemu oba wano mulaba bulungi. Kale sudo apt install Tor sockets tuzeetaaga ne proxy chains. Eyo command gy'oteekamu naye nze si gye nkozesa engeri nti gye ndi ku gundi endala ku version endala eya Linux nkozesa Pacman ne nyiga vent neteekamu password yange ne installinga. Byonna mbirina nze, byonna mbirina wano. Kati woba omaze okudownloadinga ebyo kundi yange nensumbwa kansooke male okubaako kye ngikolera.
mungumiikirizeemu katono. Tekisoboka wano. Kale oba omaze okuinstallinga ezo tools zetwetaaga, waliwo file osobola okubikkula browser yo, funa file manager, netugenda mu root file system. Osobola onyiga wano ku files, file system, oba nodda wano noteekawo gundi / nonyiga bwoti, oba nogenda ddala wano netugenda mu etc. Kati wano mu etc waliwo program gyetwetaaga bagiyita Proxchain, yeeno gyetugenda okweditinga. Sigenda gyeditinga nga sirina sudo privilege oba root privilege. Kyova olaba nti ngenda yita mu gundi mu terminal yange. Naye oyinza okuba nga editor gyenina si gyolina, wawo gye bayita mousepad. Oba togirina osobola oginstallinga, era nga wenagambye nti okozesa sudo apt install, oba noinstallinga ne vim nobinstallinga byonna. Nze wemba ngenda kweditinga, kale ngenda kankozese mousepad. Nja kwetaaga root privilege, nja kulekawo sudo. Kati ngambe gyetuva ebadde etc proxchains.conf. Yeno file gyenjagala okubikkula. Nsooke minimizing eno. Yeno file gyenjagala, simanyi oba nsobola gigaziyaamu. Kati wano waliwo ebintu bya mirundi 3. Waliwo dynamic, each connection will be done via chained proxies. All proxies are chained in the order as they appear. Kati wano eno yo egenda mu line up ya proxies zonna eziriwo, awo gye bayita strict. Naye strict sikusuubira gikozesa olw'ensonga nti yo weesanga nga proxy chain eyo teriiwo, oba nga waliwo engeri gy'ogisetinzeemu, tegibuuka wabula kyekola tekuwa connection. Newabeerawo n'endala wano bagiyita random. Eno random ekyuzinga ku ezo proxies. Gye tugenda okukozesa wano eriko strict, tugenda kuba tujjako strict, onyiga shift noteekawo hash, oba ogijjeeko. Netugenda wano ku dynamic netujjako ka hash, awo tuba tugikomentinze, awo eraga tugenda kuba tukozesa eyo. Setting endala gye twagala, kandabe oba wano weeri, nga sigiraba. Kangezeeko okusakinga ndabe. Control F, tuteekewo TCP. Zizino. Eno ye timeout, eri already done, commented out. Kati tugenda kweditinga eno file yo already weeri. Tugenda kwongerawo ne source 5 gyetugenda okukozesa. Source 5 twongeddewo, save and quit. Kati
bwe tumala ebyo kandabe clear. Okay, tugenda kukola bwe tuti sudo systemctl enable. Tugenda ku enablinga Tor tor.service era tugenda gistartinga start it, then wetukebera systemctl status ki gye tulina ku Tor systemctl eri active. Kati ngenda balaga ebintu bya mirundi ebiri osobola kikola. Kati wano tuyinza okukola bwe tuti, oyinza okugamba prox chains n'ogamba nti prox chain, in fact sudo, simanyi oba esobola okukola nga totaddeeko permission, simanyi. Firefox noteekawo browser yonna gy'okozesa, muno ninamu Firefox, nogya executing. Tulabe wano is not supported. Sudo kansooke ndabe oba tetwetaaga. Tetwetaaga permission. Kati wotuuka wano tuyinza okugezesa ku website emu ekuyamba okumanya ewatuufu wooli. DNS link tulabe. Nodda wano ku DNS link endaga nti sawa zino ndi mu Australia ate nga si gyendi. Kati ekitegeeza nti gundi yaffe ekola, sobola okukola bwe tuti what is my IP. What is my IP? Ensonga lwaki erwawo okwo, internet yange terina buzibu. Erwawo lwa nsonga nti tukozesa traffic tumuyisa mu Tor. Era endaga nkyali mu Australia wenkyali. Look like you have VPN. Common version assigned by. Yeah. Okay. So, nekyala nti waliwo sites ezijja okublockinga, naddala ezo site ezikuŋŋaanya data w'abantu. Tugambe nga banka, YouTube oluusi naye ekikola, ne Facebook naye kasita Tor ekyuka nedda mu nsi ezimu nga 5 countries like US oba ensi za mu Europe, ogenda okulaba nga bakukkiriza. Kati tulina option endala otusobola okukola ekintu kino. Ansooke nstopinge wano,
tujja kubikula browser yaffe. Tugende mu settings. Setting tujja genda wano find in setting, tujja teekawo proxy. Proxy we wano. Manual. Tujja genda ne manual. SOX 5. Kati wano tujja teekawo 127.0.0.1. Port yabadde ki? Yabadde 9050. 9050, I think so. Tubadde tetulina teeka mu SOX. Badde ina kuba mu SOX ensuubira. Kateeke mu SOX. 9050. Teekewo localhost. Tugireka awo tulabe oba eneetukolera kye twagala. Kati nziremu tugambe youtube.com. DNS link. Excuse me. Tulabe. Yeah. Olaba kye nkugambye ndi kati tututte kati ate tuli mu America. Kyova olaba nti wano tebalina kye batuwadde. Kale ne tugeza ne restartinga ne tugenda mu nsi endala bajja tusaba wano confirmation confirming oba yeffe. Era ne wano katugezeeko tulabe. Yenga siraba ddoka gundi yange. Tulabe. Sudo systemctl restart Tor. Password. Lwaki neerabira spelling eno. System restart Tor. Tulabe oba banaatuwa. Wano tuliwa. Wano tuli mu Romania ssaawa zino. Okiraba kye nkugambye nti ensi zonna eziri mu Europe n'ensi za America tebakuleetera eno dialogue. Tebagikuleetera. Era ne ku YouTube kino ku YouTube tokifuna, ku Facebook tokifuna, ewantu wangi tokifuna.
naye ensi kasita zikyuka ne ziva mu za ezo 5i country ezo ezisikaninga buli kimu bakuwa kino. Kati nja gamba reject. Saa zino tuli mu Romania. Romania. Restart tulabe. Yeah, we are still in Romania. Okay. Ekyo leero kyembalaze ndowooza mukikutte engeri gye nkikozeemu. Olunaku olulala nja kuba nzija ne video endala. Waliwo wano program sudo FBI bagiyita FBI sudo FBI help. Eno ekuyamba kufuna information oba collecting data. Ngenda kukulaga engeri gy'ogikozesaamu nti ekuyamba okufuna information w'abantu abali ku Facebook, naye okugikozesa osooka kuteekamu Facebook account yo, kubanga enoonyereza mu abo bennyini mikwano gyo oba abaku acceptinze nga mikwano gyo ku Facebook. Nze sirina Facebook account. Nali njagala gibalaga naye ne sisobola kubanga sirina Facebook account. Nja kuba nzija tulabe token. Tetusobola kufuna token olw'ensonga tuba twetaaga erinnya. In fact tujja kugenda ku token oteekemu erinnya tugambe root1 oteekemu ne password. Erinnya ly'okozesa ku Facebook ly'oteeka wano. Then we wamala okukkiriza tugambe otaddemu password, naye nze tebagenda kukkiriza kubanga siri ku Facebook. Nkyova olaba bagamba fail to generate token. Naye bakkiriza just oteekawo get data, get information, dump ID, dump phone number, oba ozifuna zonna wano. Kale byaleero nja kuba nzija ne video endala. Nja bayigiriza engeri gyo hostingamu server ya Onion server. Naye si lwa bubi, waliwo abagikozesa ne bagenda ku dark web. Si kyenjagala, wabula njagala bayigiriza engeri gy'okolamu ebintu byonna hostinga server nga yo. Tujja kuba tukiraba, nja kuba mbaleetera video. Kale mubeere bulungi, tunaddamu. Bye. Njagala kuvaayo wano naye shutting it down. Log out. Okay.